Ekivvulu kino kya kubeera ku Trans Africa mu kibuga Jinja olunaku olw'enkya we tutuukidde mu kifo kino nga kiyooteddwa nga ne stage obwaguga ezimbibwa. Abamu ku bantu abasangiddwa mu kifo kino beesunze ekivvulu kino ekigenda okugatta abalokole n'abatali balokole. Twenda okwebaza Katonda nti kulunaikiriza okutuwa omwaganyi ogw'okuba nga tutabagana abalokole n'abatali balokole nga tusanukira ku walala. Abamu ku bayimbi abanayimba olunaku olw'enkya bakoowodde abantu okujja mbunje. So mujje tugenda bayimbira abantu batuusedde abantu bali kwesunga ekivvulu. Abali ekamuli abali bonna Jinja bonna tubayita mujje olunaku lwankya. Omusumba Juma Mulokole agamba nti enteekateeka zonna ziwedde. Enteekateeka ziwedde, security yamaze dda okukonfaminga, Mukama Katonda yamaze dda eggulu tekuli nkuba yonna ekigenda obeera wano olunaku lwankya. Ono asiimye abamutaddemu ssente omuli Bukedde TV abapako events abakoze stage amatala ne sound basuubiza abantu ekirungi olunaku olw'enkya. Nebaza Bukedde TV New Vision okubeera sponsor bange okunsponsalingako. Mukama bawo omukisa we mujje muzeewo. Abaana bali kujja mu maaso nga bakola emizinda ya Lutalo yona era ido baisawa nga musanvu mwena mwide ekijjo wano gyaba kikambo paka events terimba sound twasaba okuwira empyaka erisooka akola mu show ya Pastor Juma Mulokole. Ekivvulu Kihole live concert kitegekeddwa The Answer Foundation ng'okuyingira kwa mutwalo gumo ate VIP emitwalo ebiri nga ssente zinava mu kivvulu kino za kuyambako mu kutendeka abavubuka abatalina mwasirizi eby'emikono. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.